nga okulonda kw'eggwanga kubuzaayo ennaku 2 okubeerawo ku Lwokuna nga bannayuganda basalawo ku mukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti olwaliro akwatidde ekibiina ky'NRM bendera mu kuvuganya ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asiibye akuyega b'e Kasese kumuwa kalulu. Ono olukungaano olusooka alukubye ku kisaawe ky'essomero lya Nkayiga Primary School ku ggombolola y'e Maliba mu constituency y'e Busongola East. Engeri bano gye baliraanye eggwanga lya DR Congo batawaanyiziddwa nnyo abayeekera ba ADF ng'era bano Pulezidenti aboogeddeko ng'ekyokulabirako ku nsonga y'obutebenkevu era n'abagumya ng'ebyaliwo bwe bitasobola kuddamu olw'eggye ly'eggwanga lyagamba nti lyazimbibwa awatali kwawula. Kasese are the best witnesses for peace because you know what peace means, and you know what lack of peace means. You have seen it here in Kasese and the Rwenzori in general, and you also live near Congo, so you should be the lecturers for peace. Aba Rwenzori bebasomesya bobuhoro mu Africa yose. Wonderful. Abokano mumanya okutaba n'obusinge kirukumanyisa. Now, this Obohoro, we are able to maintain because of 2 things, of clear politics. Ono ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukakasa ng'eggwanga lirimu emirembe mu kiseera kino kati obwanga waakubuusa ku nnyingiza y'abantu mu maka. Everything is more. But the problem is that there are some of our people who are still outside. And this is what we are struggling with. But the Tafari has been put and Uganda is much richer now. Abantu mu kitundu kino Museveni abakubirizza okulima n'ebintu ebitundibwa basobole okwegobako obwavu. Very clear. We are clear that development is good for all of us. But at night, you don't sleep on the tarmac road. You go back to your own house. When you go back, the poverty you left in the morning, you find it waiting for you. There is no sugar in the house. The clothes are not enough. The house is leaking. And therefore, we told people that you must be clear that, yes, peace is there, development is there, but you must deal with poverty in your home. Oluvudde wano Museveni yeeyongeddeyo mu Busongola North gy'akubye olukuŋŋaana olwokubiri ng'enkya waakumaliriza kakuyegewe n'olukuŋŋaana gaggadde Kololo ate akawungeezi ayogereko ne bannamawulire.